Taata agambibwa okutta omuyizi w'essomero lya Hillside SS Matugga agiddwa eggulo n'aleetebwa ku poliisi y'e Matugga mu kiro ekikeesezza olwaleero gye yaddizza emisango n'abulawo. Bino bikakasiddwa omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku poliisi y'e Kawempe n'agamba nti mu kiro ekikeesezza olwaleero Herbert Musaasizi Lumu ow'emyaka 41 agambibwa okutta Martin Bukenya ow'e18 aleeteddwa ku poliisi y'e Matugga gye yaddizza emisango. Ebitongole by'okwerinda byakutte omwami agambibwa okuba nti yeenyigira mu kutemula Bukenya Martin ow'emyaka 18 ono eyali asomera ku Hillside Secondary School e Matugga. Kawala agambye nti okuva Musaasizi bwe yatabukenya poliisi ebadde emutambulirako okutuuka bwe bamukutte ng'okumukwata yali agenze kuggalawo dduuka lye kuba nalyo yali takyayagala kubeerawo ng'atya okumukwata. Nga we twogerera ono akuumibwa ku poliisi yaffe ey'e Matugga nga naye ono bamukwatira eggulu district ono gy'abadde akolera. Ono era ategeezezza nti basobodde okubaako ne be babuuza omukwate n'abategeeza nga bwe yakikola olw'obusungu kuba yasanga omugenzi nga yeekwese wansi w'ekitanda kye. Interrogation oba okwogerako naye ono atutegeezezza nti bwali busungu akiddiridde okusanga omugenzi mu maka ge nga ono yali yeekwese wansi w'ekitanda kye. Ono asabye abantu bonna singa babaako n'amawulire amalala bagategeeza poliisi okusobola okufuna obujulizi obumala. Tukubiriza yenna ayina amawulire oba information esobola okutuyambako mu kunoonyereza kwaffe agireete ku poliisi yaffe ey'e Matugga oba ku poliisi emuli okumpi. Kawala asabye abazadde okwewala obusungu eri abaana nga singa babeera babanyiiziza bafuna engeri endala gye baba bayinza okutuulamu n'abaana baabwe boogere. Tweyongera okubiriza abazadde okukuumirako ku baana baabwe amaaso. Abaana mubalabe buli ssaawa, twewale nnyo okubawa ebbeetu eriyitiridde. Bw'oleka abaana awaka kakasa nti obalekedde omuntu omukulu okubakuuma oba okubakuumirako amaaso. Wano mmeeya wa divisioni y'e Gombo Mulonde Hawa Mbabazi Nnyindo agambye nti kati batunuulidde gavumenti okulaba ng'ekangavvula Musaasizi asobole okubeera ekyokulabirako eri abantu abalala abakola ebikolobero nga bino. Musanyufu nnyo eri security okulaba ng'efuddeyo okulaba ng'egomba mu mwami oyo obwala afuuke ekyokulabirako eri abantu abasusse obukambwe. Bazadde bannaffe ffenna tuli bakambwe naye olumu tuwulirizeeko abaana baffe enjuyi zombi tuwa abaana omukisa. Ssentebe wa NRM Lubaga Majambere Kamuntu yabazizza aba intelligent okubanga bakutte Musaasizi Lumu Herbert ku ekyo kye yakola kyokka n'ategeeza nti waakiri yandibadde amukangavvula mu ngeri endala etali yakumutta. Nsooka okubuulira ku muganda wange eyassa omwana. Ekintu kino wakikoze ng'olowooza ogenda kudduka naye ndaba nga n'abaana wabasimidde entaana famire ye egenda kutiika. Kino ekintu kyalibadde kitono nnyo walisitudde omuvubuka gw'okwatidde ewakaawo n'omutwala ku poliisi bonna ne muwalawo ne bamukangavvula ne wakoze ekintu ekibi ennyo ekisembayo ekyokutwalira amateeka mu ngalo. Zawedde Hindu yakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV Agaliiro.